Abatuuze b'e Budaka mu bitundu bya Busoga baduulidde poliisi ne bannamateeka nga babavunaana okuba abalyake ekibaviirako okuvunaana abantu abatalina misango kyokka baakagizza ne babaleka ttayo nga mu kino obukulembeze bwabwe obw'okukyalo oba buyite local council babutankana. Poliisi tetuyambye kuba wembeera n'obuzibu ne nzirukira ku poliisi mba njagala okufuna obuyambi okusinziira ku poliisi kati weotuuka ne bakugamba nti ddayo ewaka eba tenyambye nga nze. Kyalo kwaife kuno tulina obuzibu nti omuntu omugenderewo abakunsi wano tebamubala mu magezi n'oba n'ensonga do ng'oyenda bakuyambe nibeero siizi n'abantu abataka abandi bo balinga mubabona nti oluuyi luno lwe tuliko lunafu kale bakuvuyavuvya niwojja ku poliisi oli atayo akasente iwe bakunigiriza era waavayoko ozira kyofuniemu. Kale ife abantu abagansi tuli kunigirizibwa ino mu mbeera eriyo tineeyo waba kolyawo kozira gandi wona ajja. Omu ku batuuze Namwandu Baruka Dorothy aweze gy'obukulu 5 atutotoledde ennaku gy'ayitamu olw'ab'enganda ze okumugoba ku ttaka lye oluvannyuma lwa bba okufa mu mwaka gwa 2022 kyokka nga poliisi terina kye yamuyamba. Baruka ategeezezza nga balamu be kino bwe bakikola nga bamulanga olw'okuzaala abaana abawala bokka. Muleme ate nabyaire balantama nti nsaanira okutyamu ku itaka lyokwo. Omulamu wange yakubirawo ennyumba gyange ni mutwalo mu kooti namusingira omusango ni bamusalira emyeri 3 nga bamusibira ika asobola okuzimba amaka gange ayiryewo takikolanga paka n'essaawa eno. Oh, disability is not inability. What a crime to be lame. My life has been depending on my father. He's the one who was helping me, but now, unfortunately, 2007 he also died. But now their life is very hard because the brothers also are tossing me terribly. They are discriminating me. District eri kutuba kutunyagako ttaka lyaffe n'ebintu ebirimu. Namukadde omulala atemera mu gy'obukulu 72 atulambuzizza ettaka lyagamba kitaawe lye yamulekera wabula nga kati baganda b'abalenzi baali munyagako ne bamulagira agenda afumbirwe era nga na kino bannamateeka bakibuusa amaaso. Omuntu ole njire mu kibanda mule banambe mu kibanda mu itaka lya baba kyentaka nenda itaka lya baba lyonka. Wabula ye nankulu wa Islamic Women's Initiative for Justice, Law and Peace Mwanga Mastula Aisha ategeezezza nga bwe bagenda okuteekawo akakunguuta mu poliisi ne bannamateeka b'ekitundu kino okusobola okukomya obukenuzi. Ono ayongeddeko nga poliisi n'essiga eddamuzi bwe lijjuddemu obulyake n'obukenuzi nga n'abantu kati tebakyafuna bwenkanya. Abantu tebakyalina bwesige mu poliisi, abantu tebakyalina bwesige mu judiciary oba mu bibiina byewandiise nti ebikwata ku mateeka nga muno mutwalire judiciary mutwalire DPP. Ate era n'obwotunuulira okunoonyereza okugenze nga kubeerawo kulaga nti no poliisi yaffe ey'eggwanga yekitongole ekikyasinze okubeera nga kirya enguzi. Va ku Uganda Police ekitongole kikiddirirako awo ekiddako kirakubeera nga kya judiciary. Ekibiina kino ekya Islamic Women's Initiative for Justice and Peace kivuddeyo okudduukirira abantu mu byalo nga kibawa obuyambi mu by'amateeka ku bwereere. Wabula bino webijjidde abantu mu byalo bajjamu dda poliisi ne bannamateeka obwesige kubanga tekyabayamba wabula ekulembeza bukenuzi na bulyake. Madrid Nabukeera, KTV, amalindirire.